Check this out. In our program, the 12 minutes discussion, ne Calvin Kayanja. Tukuletera omukugu Calvin Kayanja nga analyzing ensonga ez'enjawulo ebitambula ku social media oba ku mitimbagano. Abafunamu ne bafunamu emitwalo 10. Calvin ya gana 2 agabi tukyamala abawuliriza ne bawuliriza n'abayiga nabo ne bayiga. Ekkomera si kye kyandibadde ekituufu okuteekamu omuvubuka omuto. Nsuubira nti waliwo ebintu bingi mwasobola okubonerezebwa n'akyusa obulamu bwe oba n'akyusa embeera eyo gy'aba akola ki gy'aba alimu ddaani okuba nti ali mu nkomyo. The 12 minutes discussion ne Calvin Kayanja wano ku Viki exclusive tweyungeko butereevu. Alright, nkwanirizaako mu the 12 minutes discussion ne President Calvin Kayanja era nga tuli ku mukutu Viki exclusive. Thank you so much for subscribing video nkusabye hejimpereka like bweri nkola yaffe na watannaba kubeera ngo subscribing nkusabye subscribing mu buwombeefu. Haji Kivumbi alombaddwa gwalina ebizibu by'enjawulo ajja kuba kulombereddwa talina buzibu bwonna ku buli nsonga ajja kubeera ng'ate agikumalira bulungi nye nambeberawo awo mu kitabo kibeera mu Quran esembyayo 137 singo n'abo omukubiddeko ensonga ajja kubeera ng'ate azikugonjolera. Kale munneeyungeko mbeere nga ngenda mu dakiika zaffe 12 tetujja kuzisusaamu yadde eddakiika endala. Abambulizeeko sebo Bagamba ki abalabi baffe ku Viki exclusive yuje omukutu ogukyasinza okukasuka amayengo gagwe wala ekinamba gabadde gasirika gakomyo gatajere mpya kyekituufu. Calvin tuli leero naawe wakoze ekisuubizo ne weeyama Doni Asiya nti omukomyawo era nagamba waneeno ne muganze wano waliwo ku internet omuntu atayisibwa mu lugaayu ye president w'abakadama ne bankuba kye bonna Calvin Kayanja walwana olwa sefuko n'olugusa n'onoonya olulala n'okwatako. Anti nkubuulira kino nze kasita nkulaba ng'ovudde ku mulamu ogw'enkulaakulana otandise kwonoona lwaki toddaka waliwo gwe neesimbyemu n'asigala e Bulaaya osigadde lwobaza gye bava ayeyeyeyeye ne bwe kitakikola direct nsobola n'okukyangamu eno gwe ogenda okulanga bakasitoma babuze wunzikayo oli Uganda. Doni Asiya Saudi Arabia abadde akola mulimu ki? Doni Asiya yalemererwa dde ebyokukola yakolako ewa mukama we wandwaki omuyita Doni Asiya ono bamuyita Siyaati Massa na Gudi gemanyage oshegera wafunye n'amanya amatuufu. ati kugambye process njibaddeko naye lwakuba nti bw'oba okola ebiseera ebisinga n'abantu ab'amaanyi tosobola kuvaayo kwasa byama nga tekinnagguka nga bwe nabasuubiza ne mbagamba nti ono nja kumutikka era nja kumuzza wano. Oyina olutalo ne Doni Asiya okutuuka okwagala okumwetikka omukomyewo wano. Si lutalo omanyi omuntu bw'ogenda omwadvisinga n'ategeera kikyakola ekituufu ffe ng'abakulu otekinga action teri ali waggulu w'amateeka ate era teri mukulu ku bakulu be. Toyinza kukula nnyo kusinga bakuzaala okitegedde ekituufu kyennyini Doni Asiya ayinza okuba mukulu nti anzaala maama naye tayinza kukula buvunaanyizibwa kusinga pulezidenti w'abantu. Indako tugende mpola Doni Asiya ayinza okuba kusinga obukulu kyogamba abamuyita bannamukadde alina emyaka emeka? Mbyama mbyase nkuwe passport copy ye Doni Asiya abamuyita nnamukadde ku TikTok dabayo we baatuumiranga abaana Siyaati Massa na Gudi emyaka ogimanyi gwe osinziira kumanya na mulembe we bagatumbira n'omulembe we bagatumbira batitokera olutwanga zivuga ati oyo Siyaati na Gudi. Doni Asiya bw'oboogerageranya ali myaka ng'emeka? Ati nkugambye saagala nnyo kugenda into personal bwe bafulaibu y'okuna naye gwe njagala ofumiitirize bakadde baffe be baatuumira amannya gano Siyaati Massa na Gudi kati okyaliwulira goleko akaana akato ke bayitaga amanya galina generation yago mulembe mulala gwe gwali omulembe gwe bazaaliramu Doni Asiya okubanga erinnya lisobola okubanga lya kika basalawo kugamuleetera buleetezi mu biseera bye bino tekisoboka kuba wano omukulu bwe yayagala ali branding adde mulembe gwaffe ne yeeyita Asiya naye nga amanya amatuufu ye Siyaati yeeyita Siyaati Asiya abadde
abadde akola mulimu kye Saudi obwaddala emirimu gibadde jaggwawo nga gwe yafuula omulimu gwe gw'okutolosa bannayuganda mu mayumba gye bagenda okukola nga batolosa abawa mirimu ki nga bwatolosa abafuula stranded yayogerako nti nina abaana 8 mu nyumba emu gwe njagala oyimagininge olina luumu emu naye mwemuli abaana 8 olaba embeera ey'akato gaako gwe alaba amakampani gabatwala e Saudi n'owulira ng'oli agamba talina mirimu gwe bw'obatolosa obawa mirimu ki abamu ku batolosa abamuyita maama kiyumba bagamba bamufunamu intensioni zaabwe ze zino abo bonna abavayo ne bagamba nti tumufunye mbabuuza emirimu gye bakola mu bwamalaaya naye omuntu abadde straight forward nga ayagala okukola era nga tayagala kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka talina kyamufunyeemu. Tulambulule ensonga eno obulungi Mr. President. Donasi abwamala okutolosa omwana twagala otulambululemuko ku mitendera mwayita okubeezaawo abaana abo nga bwe yavayo n'agamba nti alina abasukka abaana 8 mu luumu yeemu ababeezaawo atya era bakola batya. Kyenkubuulira kye kino omwana bw'amala omutolosa alina ssente z'amuwa omwana bamutikka bulungi wano n'agenda akolere wa mukama we mu kampani bano badonase ne batuukere ne bakuba ekikopo toloka ojje wano okolere ssente bwe ziti toloka obeere n'emirembe gyo ne weerabidde omuwarabu yamukolera okuva ku passport amutaddemu ssente baganda bange babateekamu ssente si byabufuusa nti ogenda mu kampani n'obuuka n'ogenda e Saudi abantu abo bw'omubuuza waliwo n'ataateekamu wadde ekikome nenga neyero buku tamanyi kosti yayo nenga nawe bakuvuga mu speed wayogedde n'ogamba nti abawalabu bateekamu abaana bano ssente ati tulina okwogerera amazima abone bavaawo ne babagamba lwaki kampani zibajjako ssente ate gwe kennyini ali mu mulimo guno wamaze okubalaga nti tewali ssente ati kankubuulire kino Kadaama gwe mubuuze wateekamu ssente mmeka ajja kugamba kampani yanjijako emitwalo 5 yanjijako emitwalo 15 which of the medical obuuzirize nti visa ye Saudi ya sente mmeka employment emyaka 2 ticket ya sente mmeka ako gonna maanyi ga Muwarabu ne olw'okuba tetuwogedde mazima n'abaana baffe baganda baffe tebasobodde kugategeera kyovala tebavaliwinze Muwarabu omutwala n'agaana n'okukola naye ng'omusajja yamutaddemu omusimbi ogutokomoka olwo ne bakubwa okitegedde bulungi kakati bano abayisibwa obubi abadde bagamba nti Don Asiya yabadde abalaga ekkubo kibadde ng'ekitangaala kyabwe bo basigalawa waliwo ekikoosi kye bayita kugulu e Saudi kugulu bo bizinensi yaabwe magulu gwe mubuuze abo bonna abavayo nti ze Don Asiya yabadde andaga ekkubo babuuze ki kyabadde akola e Saudi ki kyakolayo buli muwala atoloka na joininga Don Asiya akola buli mwogo gwabwamala ani nkubuulire emirimu gibeerawo egy'ebiyumba ne Don Asiya ono bwakutolosa omuwa ssente myezi 4 gye miliyoni 4 bwakutwala mu nyumba n'ofuna omukisa n'okolera bano be baagaana be bajjako omukisa okukolera abakozi kuba tulinamu kategole y'abantu abantu bano baba bakozesa abakozi gavumenti ebawa layisinsi ey'okubeera ne barebbala naye gavumenti bw'ekizuula nti osse omukozi gwe baakuwa omuleepinze musango ne gukukka mu basazaamu layisinsi yo kati bwe bamala okugisazaamu omuntu ono jjukira emirimu tagenda kugyekolera oluusi alikeo obuzibu ku mutwe anoonya badonasi namugamba nfuniraayo omukozi nga ne bwe naaba mukubye ne mutta tewali ajja kunvunaana baana bangi abali mu kategole eyo nga yatoloka omuwarabu n'ategeera nti namumuwadde tali mikono mituufu olwo n'amugalira mu nnyumba kati kambabuuze mwenna abagamba nti ono maama kiyumba era yabadde abavunaanyizibwako olwaleero mu bawarabu abo be yabateekamu essaawa eno kozi essaawa eno mwekisipekitinga waka oyawunya waka kati essaawa eno muli ku lwani omuwarabu oyo bw'agaana okusasula omuwarabu oyo bw'anaakugalira mu nnyumba okyayinza okulipootingira donasi bwebubadde nati obuvunaanyizibwa bwa donasi ate nga wabukola atya nga naye mwennyini donasi yabadde talina passport talina wadde ekimwogerako n'empapula ikaama zonna zabadde atambulirako ng'atambulira ku z'abanne baatolosa nga bazirina bw'abadde abatolosa yabadde asigaza ebiwandiiko byawe donasi yatulage passport kuba agenda kudda wano abirabe gwe mumusabanga ku passport ye yaddidde ku kipapula ky'embase nkugambye process nagirimu nze omanyi waliwo wetukooyera omuntu nammwe mwenna abali eyo golowooza wava wano e Uganda olinga ali mbire
zali enaku z'omwezi 16 gwali guno omwezi ogw'omusanvu bakwata Don Asiya obutambire butandika okusaturatinga gwe eyali emabega okwatibwa kwa Don Asiya sikyegana era nakigamba nga tekinnaba nawo nti oyo muwadde wiiki egi era neetuuka era ne bamubowa okitegedde naye bagamba ngenda kumuza ne baga ajja kuvaayo sigwe gwali omulundi ogusoosa okubanga akwatibwa n'ateebwa nabuga naye ku luno ke bakukutte ate mu kifo ky'okwetowaza asinziire mu kkomera abeere ku ssimu abeere muntu mugonvu ku ssimu ng'akubiraani yakubira bbaawe Doni Muhammad mbu simanyi gamba Calvin Kayanja era nze bajja kunta baamutadde bamukomyawo famire ye njagala egende ku kisaawo olwaleero bateeka kasente gyali amaanyi gano gonna g'oteekamu omuntu agenda kwebuuza Calvin Kayanja aba afunira wa era alwanirira ki labayo gurupu nnene nnyo eyengedde mu bwamalaaya tetukyayinza kukkiriza egende mu bwamalaaya cause gurupu eno olaba Don Asiya bwe yatoloka mu nnyumba ewa mukama we yafulumya gurupu ne baafulumiza nabo bafulumya bagufuula mulimu naye guno omulimu ogugenda okwolekera obuzibu gutya olwaleero baganda baffe abakolera Saudi Arabia abawalabu tebakyayagala bbawa ssimu nti bw'anaafuna essimu ajja communicatinga n'abantu abali ebweru atoloke Asiya bw'anaafuna essimu tebakyabakkiriza nagenda suulayo kasasiro kubanga Don Asiya mesadi gye babadde babalindira kasasiro okigera omuntu n'aba mu nnyumba y'omuwarabu ng'alinga omusibe ate jjukira tulina n'etteeka lye twagala liyite abaana bano babaweemu kafiri tayimu bafulume ebiyumba bagende bacyakalemu kati omuwarabu olaba agamba nze ate bwe namuwa obwakasimu yatoloka mukkiriza nti agende mu kibuga bino bwe tuba twagala okuyisaawo tufune ne minimum wage tufune ne salary omulungi tulina okugjamu abantu abakyamu abali mirimu gino kigenda kubaluma kigenda kubayisa bubi nkirinamu omukono wali wano olwaleero atuuka ku airport agenda kutuukira wagende bakoze enteekateeka ezimujjira ddala gyali tutangaazemu olugendo bwe lugenda okuba oyo agenda kutambuza bigere na kaveera talina amuwadde zimutuusa mu kitoolo ng'ate abadde agamba naggaga alina kye yatisse ku bye yabadde nabyo Don Asiya w'embaale si bwe guli nakudi w'embaale mwana waffe ngagwe omuzira kisawa kuno togenda mukwatirako oba yakola bingi ebyakuluma labayo ekituufu kyennyini omuntu asonyiyibwa bw'otuuka ku kisaawe Entebbe nkubira essimu mpereza omwana wange akutuuse eka nkusonyiyiraawo kozi nkujje mu kibi Don Asiya bamubaaniza okudda e Saudi myaka 3 nga talinyayo obusiraamu bukugobye emeka myaka emeka nga talinnya sawode asooka weweeremu okwo ate wane myaka 3 egyo tajja kuddamu kukkirizibwa funa employment Saudi okitegedde so tasobola kudda Saudi nga mukozi wabula asobola okuddayo okukola ijja n'ebirala nga wayiseewo emyaka emeka 3 ne bw'aba ayagala tasobola kudda Saudi tasobola asobola okugendayo after 3 years naye nga tagenze ku employment kukola cause Saudi esimutegedde nti ono tasobola kukola wabula ensi weekutegeerera nti tosobola kukola twogera Don Asiya nga atuuse wano osuubira byabadde alaga abantu nekyabadde yeeyita kyali ebyobugagga byabadde agamba foundation simanya n'ebisigadde webiri ensi egenda kumutegeerera ku kisaawo Entebbe nkugambye n'akaveera ke baamulekera okuva mu njo agenda kutambuza bigere paka mu kitoolo manye abaana b'oku kisaawo Entebbe wali beereegamu ku miwende gikutuuse e Kampala nga yagijjeewa Don Asiya tebamukwata yadde naki kaveera ka bbulaaka ate n'abawalabu beewuunya nnyo yakayingiza atya eggwanga kale awo mukutu tuli ku Viki exclusive tuli mu kye tuyita the 12 minutes discussion n'omukulu Calvin Kayanja eno program twagikola nga ye yeka yagibeeramu kasita ogiraba n'osukka eddakiika 12 nkusaba eddakiika esigadde zibuuke bwe ntyo bwe nkoze olunaku olwaleero ate tujja mufuna twongere okumweyunira n'ebyo ebinaaba bitambula ku mikutu emigattabantu mubeere bulungi mweraba